إن الحمد لله القائل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، لقد قضى الله تعالى أن يتفاوت الناس في الدرجات فجعل فيهم الفقير والغني وجعل فيهم العالم والمتعلم وجعل فيهم الرفيع والوضيع، وذلك لحكمة لنتعاون فيما بعضنا بعض ولنخدم بعضنا بعض. يقول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمتنجلس الله سبحانه وتعالى تساموك ساسيانا ميرمبي ببيركم بكى محمد صلى الله عليه وسلم يتولتera ekitangala ky'eddiini n'obusiraamu. Abooluganda abakkiriza, Katonda waffe yasalawo okuba nti yatutonda mu nsi nga tetwenkanankana. Muffe yateekamu abamanyi, abalala n'atufuula nga tulina kunoonya kumanya. Muffe n'ateekamu abagagga, abalala n'atuteeka nga tetulina ssente oba tetulina bugagga butuusa ku abo bannaffe Allah babeera agguliddewo. N'asitula abamu kufa amadaala, ate abalala n'abeera nti amadaala gaffe Allah alina gwakyagakuumidde. Eyo enkola Katonda yagiteekawo mu nsi si lwakuba nti omuntu asaanye okuba nti yeekuluntaliza ku mulala, lakin liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriya, abamu basobole okubeera nti bayambako ku balala mu mirimu. Walinataawana fiima bainana, era tubeere nga tukolagana nga tuyambagana wakati waffe. Kyova olaba nti omusajja omu yagamba annaasu binnaasi min badwin wa hadiratin, abantu bw'obatunuulira mulimu abalala, mulimu abamu oba wa mu kyalo oba wa mu kibuga. Yagamba nti ba'dhuhum li ba'dhin wa in lam yash'uru khudamun, tubeeraawo nga buli muntu alina kyasaavinga omulala. Mungu subhanahu wa ta'ala okusalawo okuba nti akuwadde ku riziki tekitegeeza n'akatono nti olina ekifo eky'enkizo mu maaso ga Allah. Ate Mungu subhanahu wa ta'ala okuba nti akyalina wakuumidde nga riziki yo tennaba kubeera nti nnungi tekitegeeza n'akatono nti olina ezzambi oba Mungu yakunyiigira mu ngeri yonna. Wabula hadhihi sunnatullahi fil ard, tukkirize nti eyo yenkola ya Allah mu nsi muno. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, togenda kusanga nkyukakyuka mu nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, oluvannyuma okutegeera nti ago mazima, shara Allahu alayna al-ihsan, Katonda waffe yatulaalikako okuyisa abantu obulungi, khaswatan okusingira ddala abantu abo boolaba nti obasinzeeko, abantu abo boolaba nti obasukkulumyeko, oba mu ilimu oba mu maali oba mu kitiibwa. Mungu subhanahu wa ta'ala kiyakuteekamu, Allah yakuteekako omutawaana, yakuteekako obuvunaanyizibwa nti olina kubeera nti obayisa bulungi.
olwaleero bw'otunuulira lakad asbahat olwaleero kikeesezza ku makya min assaabu nga kizibu nnyo an takhruja lil amal gw'okuva mu maka go okujja okukola ng'ewaka tolina gw'oleseeyo agenda kuyambako ku mirimu. Era nkakasa bulungi nti omuntu oyo gw'oleka ewaka okubeera nti akuyambako ku mirimu bw'aba taliiwo bw'ofuna akasimu nti yadduse ekituufu tosobola kutebenkera sawa emirimu gye tukola gyaffe gya busuubuzi oba abo abakola emirimu egya ofiisi. lakad shaa almawla azza wa jal an yakuna hawlana khudam olwaleero twagala oba tetwagala edduniya katonda yagiteeseteese ng'olina okuba n'omukozi naye abakozi balina amataala ge tuyinza okubeera nga tubatunuuliramu. insha allahu taala olwaleero tugenda kutunuulira ku nkolaganayo n'omukozi oyo gwoleka ewaka osobole okubeera nti ofuluma ojja obeera ng'onoonya riziki. tusaanye kubeera nga tuyisaŋŋanya naye mutya. Allah bw'aliba atuwadde ekiseera ekirala ate tugenda kujja tutunuulira omukozi oyo akuyambako ku dduuka lyo, oyo akuyambako mu kubeera nti atambuza bizinensi yo olina kubeera nti omuyisa otya. ye abaffe y'omukozi yennyini alina kubeera nti yeeyisa atya mu maaso ga mukama we. abooluganda abakkiriza, tilka alkhudam abakozi abo abali ewaka ebiseera ebisinga obulungi hunna allawaati yurabbiina atfaalana emikono oba olwaleero abakozi abo be balabirira abaana baffe. era kyansonyi era kyattabbu ate nga kituufu okuba nti olwaleero enkolagana y'omwana wo n'omukozi y'amaanyi nnyo okusinga enkolagana y'omwana wo naawe, kubanga ebiseera ebisinga bimala na mukozi. haulai lkhudam abakozi abo betwogerako olwaleero hum hafadhat amwalina olwaleero bebakasitoliyani b'emaali zaffe, wa hum hafadhat asrarana bamanyi n'ebyama byaffe. olwaleero ojja kwesanga nti omukozi ekituufu yamanyi bw'osula, yamanyi bw'otambula, yamanyi buli kyonna kyonna ekikukwatako, yamanyi ssaawa z'okomawo ku mulimu. walidhalika ya ibadallah abange mu abaddu ba Allah abalungi, ala tarawun abaffe temulaba annahu min alwajiba alaina an nuhsina ilayhim, temulaba nti kitukakatako obukakasi okubeera nti abantu abo tubayisa bulungi. lakad sharaa hadha ddiinu alhakim, eddiini yaffe eno ey'ekitiibwa alladhi jaa bihi nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yatuleetebwa omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam, yatuteerawo embeera shara alaina husnu lmuamala bilkhudam, yatukakasaako okubeera nti abakozi baffe tubayisa bulungi. hadhihi lmuamala enkolagana gye twogerako hiya almuamala almabniya ala alamana, tulina okubeera nga tukolagana nabo n'obwesiga obusingayo okubeera nti obwa waggulu. almuamala almabniya ala alihtiram, tulina okuba nga tukolagana nabo nga tubagulumiza nnyo ekisembayo, khasatan ihtirami aradihim, bannange tukakasibwako okukuuma ebitiibwa byabwe. haulai nnansi abantu abo abali mu maka gaffe jaau ilaina mutarrin, bajjanga embeera y'ensi emutadde mu mikono gyo. wa antum taalamuuna qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, naye nga nkakasa bulungi nti mumanyi ekigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam ekigamba nti irhamu aziza qaumin dhalla, musaasirenga nnyo abantu ng'ewaabwe babitiibwa naye nga bebatuuse mu maaso gaati kati bafuuse bakkakkamu. haulai humu lkhadama, n'abakozi omumbe obatwalira. yajibu alaina, bannange kyatteeka ku ffe an nuamilahun, okubeera nti abakozi abo naddala abakyala nga tukolagana nabo bikulli lihtiram, n'okubawa ekitiibwa ekisingayo okubeera ekyawaggulu. walinayati biaradihin, n'okukuuma ensa zaabwe. innaha lakaritha, bannange ekizibu kinene nnyo, tabbu nnene nnyo alladhi hallat fiina, egudde mu ssaati olwaleero an tajida rabbata albayt, okusanga semaka yantahiki bi ardi alkhadima, wallahi ng'akuluusanya nga akakanyiza ekitiibwa ky'omukozi oyo. tubakase mu mbeera nnyingi n'osanga nga tubakozeeko ebikolwa ebitali birungi. omukozi n'abeera mu mbeera eyo si kuba nti asiimye okuyingira mu kikolwa ekyo, naye bwakubamu akafaananyi gye yava nga bambi embeera si nnungi, kyokka ate boosi yamulemeddeko yamusasula omusaala,
falamma dakhala ash-shaytanu fi qalbiha aw fi qalbihima, kasita sitaani yayingira mu mitima gyabwe, galambi naye alowooza n'agamba nti owaaye bwe siikole mukama wange kyagamba sigenda kusigaza mulimu. Shaytaani neemulimba nti bw'anaagenda mu kikolwa eky'obwenzi ne mukama we nti ate olwo agenda kwongera okufuna obuganzi. Neerabira rabbul baiti, yeerabira wallahi ndayira Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwe weeyambulira omukozi n'alaba obwereere bwo, olunaku olwo ekitiibwa kyo kyonna kyonna obeera okisaddaasi kono bibeera biggweredde. Ate ebiseera ebisinga obungi n'omukozi oyo bambi naye ogenda okumaliriza, ogenda okulaba nga takyalina mirembe wakaawo, agenda okulaba ng'alabanga maama w'abaana yabategedde. Ya ayuha nnansi, abange mwe abakkiriza, maadha asabat mujtamaa hadhihi, banne omujtamaa gwaffe gubadde ki? Olwaliro osanga amaka nga mukyalawo tafuna mirembe, la yatmainu qalbuha, tasobola kutebenkera kasitumala walau lahdatan maa alkhadima, kasitumala eddakiika 2 eddakiika 3 n'omukozi tasobola kutebenkera. Era olwaleero bw'otegeeza mukyalawo nti nalwadde sigenda kukola, naddala nga mbadde mukolamu embi, la yastaqirru baaluha, tasobola kubeera nti atebenkera gy'ali. Ku lwaki? Ekiseera kyonna alowooza nti waliwo enkolagana wakati wo n'omukyalo oyo ali ewaka. Ya ayuha nnansi, abange mwe abakkiriza, aina dhahabat amana fi ummati almuhammadiya, bannange obwesigwa bwalagawa mu mukama gw'omuhaku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebiseera ebisinga obungi ojja kwesanga nti embeera eyo bweto yeeri ewaka, kyokka bambi ekyettabu ne kijja, bw'omala okugwa mu nsobi naye oba ebiseera ebimu n'avaamu nga n'olubuto alufunye, amaliriza ng'ate tokyamwetaaga ewaka, n'atambula n'omwana gw'atasobola kunnyonnyola omwana waani. Ate naawe oluvannyuma lw'okubeera nti okoze ensobi eyo n'otafaayo kulondoola musaayi gwo, newakubadde nti omusaayi ogwo gwa bwenzi, lakin wajibu alaik, kikkakatako nga gwe nannyini kuleeta bulamu obwo ku nsi, okubeera nti omwana oyo afuna ekitiibwa kye era alabirirwa mu nsi muno. Ya ayuha saada alkiramu, abange mwe abakkiriza, embeera eyo bwetyo bwefaanana. Kyova olaba nti tusaanye okuba nti tukolagana n'abantu abo n'ekitiibwa ekisingayo okubeera nti kyawaggulu. La yadhurruk, muganda wange ampuliriza, tekikukosa an tarjia ila albayt, okuddayo ewaka, wa tahmilu hadaya li auladik, ng'olina ebirabo obaako okulya kwositulidde abaana bo, walkhadima fihim, bambi nga mbyositudde n'omukozi ayinamukko kaalina. La yadhurruk, tekikukosa bal fi dhalika ajr, ofunamu empeera nnyene, an tarjia ila ahlik, okudda eri abantu bo, wakad ishtaraita li auladika malabis walkhadima fihim, ng'obagulidde engoye nga n'omukozi naye olina omukozi olugoye lw'omuguliddemu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakad kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam an yaqul at'imuhum mimma tut'imun, bannange tubaliise ku mmere naffe gye tulyako, albisuhum mimma talbasun, engoye ennungi z'oyagala abaana balabikireko obulungi, n'omukozi mutwalire mu bantu abo. Bw'onaaba ng'okikoze, asa an nakuna min almuhsinin, oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atutambuliza oba atuteeka mu bantu abalongoofu. Ikhwatu al-afadil, baganda bange, mu mbeera efaanaganako bwetyo, inna min mas'uliyatak, ebimu ku buvunaanyizibwa bwo eby'omukyalo oyo omukozi ali ewaka, an tuhsina riayataha, okakasibwako okumuluŋŋamya. Bangi kubo bambi gye baava nga stress ebakubye, balina gye baava nga famire zaabwe ezeetemyetemyemu, era ogenda okumutunuulira ekyenyi kye kijjuddeko nnaku, kijjuddeko enyiike. Wajibun alayka ya rabbul bayt wa ya rabbatul bayt, mukyala gwali ewaka, mwami gwali ewaka, buvunaanyizibwa bwo omukyala oyo okumuyita, okubuuza embeera kye gyatambuliramu. Wa hadha tawjihu lil ummahati, ate kino kigenda eri bamaama, mutaddewo embeera okuba nti omukozi atakukolera, atakuyamba ku baana bo, naye ng'obulabo obuli wakati wo naye wakitwala dda nti alinga mujjawo, naye ne weerabira nti kasita ova ewaka ate ono yasigasa abaana bo, bw'ova ewaka yalabirira amaka go. Ebiseera ebisinga obungi oyinza okukyesanga ng'omukozi oyo bw'abanga anyiize n'asalawo okuteekinga decision yonna, abantu ba famire tusigaza bulamu.
Abooluganda mubirabyeko olw'okuba tubayisa bubi. Bakwata abaana ne babateeka mu fridge, bakwata abaana ne babaliisa ebitaliisibwa kubanga balaba nti naawe bw'okoma bw'ofuuka nsolo gyali. Naye maama ali eyo, enkolagana yonna gy'oyagala okuyisaamu omukozi kimanye ti bw'obanga ozadde omwana omuwala tekiri wala omwana wo keera ku makyanga naye mukozi mu maka g'omuntu omulala. Boolabu bagamba i'mal kama shi'it, oli waddembe okuyisa abantu bonna nga bw'oyagala, walakin lita'lam fakama tadiinu tudan, nga bw'oyisa banno naawe bajja okuyisa. Olwaliro tukirabyeko, abaana baffe abawala bafudde mu ggwanga lino ne bagenda mu mawanga amalala ne bakolera eyo. Era tuwuliddeko ebiseera ebimu bu vidiyo bwogerebwa audios bwe bakola nga nabo tebayisiddwa bulungi, newankubadde ng'obumu buyinza okuba nga bulimu obulimba bungi. Ya ayuhannas, abange mmwe abakkiriza, Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu bigambo bye yasembayo okutulaamira, yatulaamira nnyo okubeera nga tuyisa bulungi nnyo abantu abo. Gamaliriza khutuba eno mu tawjihaati z'olina okubeera nti ow'omukozi. Bw'olaba nga akuze naddala nga muwala, tewali buzibu n'akatono okubeera nti omufunira omusajja omulungi amujja wakaawo, tekirinaako buzibu n'akatono. Walakinna almushkila, naye obuzibu obw'amaanyi, abaana baffe abalenzi abakuzeekuzeemu ate ogenda okwesanga nga be balina relationships n'abaana abawala abo. Ate bw'amala okubeera nti amukozeeko byamukozeeko, mumaliriza oba tugenda okumaliriza, gw'omusango tugusalidde mwana muwala era nga tumugobyewo n'ewaka, bambi n'agenda mu kubonaabona okufaanaganako bwe kutyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisaa'iril muslimin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abooluganda bakkiriza nga tumaliriza kye tumaliddeko tugamba si kibi n'akatono abadde omukozi wo n'oteekateeka okubeera nti afumbirwa. Era kikolwa kirungi okutegeezaako abantu be nti Saara abadde akola ewange yafunye omusajja eyamwegombye, n'ofuna empeera ez'okuba nti omwana oyo omuwala ofuuse ensonga emuyingiza mu ibaada enkulu ez'obusiraamu. Kyova olaba ti embeera gye tuteekateeka ewaka bw'eba nteekateeka ya ddiini, tewali buzibu okubeera nga tukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Mukimanyi bulungi ng'abakkiriza ti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu baana be yakuza, newankubadde nga yinga abayinako oluganda, Ali bun Abi Talib yakulira mu maka g'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Okuviira ddala nga Khadija akyaliwo, Ali bun Abi Talib yakulira mu maka g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye olw'okuba nti enkolagana yali nnungi, Khadija n'amulabirira era n'aba nti Ali yakulira ku buluŋŋamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ekiseera kyatuuka, Fatima ng'akuze, fazawajaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam min Ali. Nabbi n'asalawo nga kwe kwali okusiima kwa Fatima okubeera nti bafumbirigana wakati waabwe, era ne bafuna abazzukulu ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan wal-Husayn. N'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, twagadde olwaleero tutandikire mu maka ewaffe tusobole okubeera nti abantu be tulekayo tukolagana nabo obulungi, tubawa ebitiibwa, tusobole okuba nti bwe tunaatuukira ku mukozi ono atasula wuwo ate ng'omaze okufuna ettendekero, omaze okutegeera bulungi omukozi oli ewaka ayisibwa atya. Kammalirize ne kano, biseera ebisinga obungi Allah tabaraka wa ta'ala bw'akuggulirawo bizinensi n'ekula, ogenda okulaba nga tokyagisobola wekka, n'onoonya omuvubuka agenda okuyambako era bambi najja. Naye entandikwa y'okuyisa obulungi omwana oyo akuyambako kwe kusooka okutegeera bi ayyi niyya, wankozesa nniya ki okubeera nti omuleeta mu dduuka lyo okuyambako. Enniya zaffe si nnungi, tuleeta abaana abo
ng'oyagala mwaka ku mwaka, myaka 10, myaka 2 asigale nga mukozi wo. Ne bambi naye yajja ayagala kulaakulana. Senga niye ebadde nti nkuleese wano okulaakulane naawe osobola okubeera nti weetandikirawo kikyo, twandibadde basseruganda ng'abantu bangi tuzze nga tubayambako, kubanga bwenzija ne nandira ku ggwe. Naawe oluvannyuma bwe weekolawo ne kyenkozeewo bwe kuba kusuubula n'onjigiriza okusuubula nenteekawo jiini 3 jiini 5 oluvannyuma nange nendeeta omulala, wandigenza okumaliriza umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ffenna tulina we tuli. Naye olwaleero oleeta omwana nga toyagala wadde okumulaba nti ayinako embeera gy'akyuseemu. Era bw'omulaba ng'alina akantu kagguddewo ne bwe kabeera nga kariziki abadde nga akajja mu dduuka lyo ate nga ka halaali, seeka n'okyuka taabas, ekyenyi ne kikyuka, effitina n'efuuka effitina, omutima ne guzimba, kubanga toyagala mwana oyo akulaakulane. La ya ayuha nnaasi, basseruganda si bwe kiba kisaanye okubeera. Insha Allahu ta'ala in qudira lana min alwaqti baqiya, Mungu bw'aliba atuwaddeyo olunaku olulala aye tujja kutunuulira abakozi bo tubakakasibwako ki, amateeka ki agabakakatako eri abantu abo bebakozesa. Pozi n'ebirala bingi insha Allahu ta'ala. Brothers and sisters in Islam, a simple summary of our khutbah today insha Allah ta'ala. It's about the relationship between ourselves, the bosses, and the workers. In summary, Allah subhanahu wa ta'ala decided that we cannot be at the same social-economic status. It cannot be. Allah subhanahu wa ta'ala decided that some of us are at such a higher level as compared to others. Some of us are teachers, others are students. Some of us are lecturers, others are students. Some of us are rich, others are poor, and so on and so forth. The hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala, the wisdom of Allah, required and necessitated that we must give a good treatment, we must extend a good treatment towards those people. Today, our khutbah has been dedicated to our relationship with the maids at our homes. Those are the people in charge of our children. Those are the people in charge of our privacy. They are the ones in charge of our private lives. They know us from A to Z. They know the time you jet out and you jet in. Brothers and sisters in Islam, isn't it a wise decision that we take good care of them? Because they know us. That is why Islam advised and required that we must give them the best treatment. More so, we must work with them on the footing of honesty, on the footing of respecting their dignity and their honor. Today we know that there is a lot that is going on in our families. Those maids, they don't earn any respect. Brothers and sisters in Islam, it is our obligation towards them that we accord them the highest level of respect. Oluganda abakkiriza n'ebigambo ebyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akkiriza emirimu gyaffe. Wa'alamu ya ayyuha nnas anna Allah subhanahu wa ta'ala kad amarakum bishay'in بدأ به في نفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.